okwekalakasa mu kibuga Kampala nekwekalasa kwabwe bakozesa nnyo ebisolo naddala enva eziriibwa abantu ab'eddiini ezitali zimu. Kaakati abavubuka bano balaba ebintu byakawooya era akawooyo n'engeri gye bamukwatamu naffe bayinza okuba batunoonya kati kye bakoze nga beetwala ku CPS n'emitwe gy'enva. Abaana bano nga emitwe gy'enva enzakasali omanyi ng'enva yakasatonya zonna nga n'omusayi bagamba ne tuzze twereese anti batuga mutunoonya katutuno tubayambyeko katwereete naye nga emitwe gino egy'enguluwe mulimu amannya yali giwandiikiddwako amannya ogumu gwabaddeko Kaseekende era gwiriddwako Bank of Uganda gwabaddeko DFCU ebya banka nebigenda maazi bo bagamba bawakanya ekyokubeera nga banka y'eggwanga engulube eyo ekirungi engulube sigirya nina gwe nabaddeko ebbali kulya munveeko nina gwe nabadde naye ebbali nga ndaba yeekomba ekyo si ekikulu oba oli oba tolya agamba naye amatwago lwaki tebagaleete zino zabadde nnene ndowooza si buto kiri bwekiti nakye nazuula abaana bano basuula obunaaka obwo ku palamenti footage abula ate nga palamenti eriko kamera abaana bano ani abatuma bano beereese ku CPS era basuze ne mu kaduukulu leero obuvumu bwe balina kitegeeza waliwo abali emabega nedda bo tebasobola okubeera nga balina obulumi naawe muteriza oluganda okyogedde otya waliwo abasindika emabega nakyo kibi gamba abasindiikiriza waliwo abasindiikiriza naye amannya g'abavubuka abo saategedde bulungi nnyo mulimu awaddemu erinnya eddala nane mpuli omukulu oli owerwengo omutegera bulungi yani oyo Mutabazi ng'ayogera mutino abanyarwanda babba nte kuba ekyakola ente yaddira obusa bw'ente n'abukombako n'agiwunyisa ku nnyindo n'emugoberera paka bagenda n'agamba Abaganda bo babba nva ezo engulube bo bakola batya baddira mukene ne bamuwunyisa ku mbivi n'emugoberera bano abaana babadde Baganda muva ku mulamu bawaddemu Yakubu simanyi Yakubu samutegedde anyway kyonna kyekiri abavubuka boolesaki botali mumativu ate buli mulundi banka eziggalwa bonga bagamba muno Mutebire ne Kaseekende balina ekkobaani eriko togera ebyenfuna bya Uganda ate twakirabe mu kakiiko kuba babuuza ebibuuzo ne bibalema era mu kukyogera kati kwe kwesiba emitwe gino egy'engulube bo bagamba ekijja kijje lwaki balondayo ensolo endala ku mukulu Kaseekende mukulu Mutebire bo bagenda okulaba nga bafaananga mitwe gya ngulube lwaki tebalondayo emitwe gy'embalaasi owakanyaki kyempaka nkiri bwekiti ogezaako ga nti abaana bakoze kibi oba ogezaako kutegeeza nti bawandiiza tebafaanana bino nedda bandifunye emitwe gy'ensolo ennyonjeko ng'embalaasi lwaki okuba omutwe mukulu Mutebire afaanana engulube oba omulaba ebyaffe mubiwulidde mwewamwe byabadde bitya. Stanbic Bank, moving forward. Stanbic Bank erabirirwa banka enkulu ya Uganda. Onoonya amayinja agawundiddwa obulungi aga ttalazo oba oli mu mulimu gw'okusiba ttalazo naye nga tomanyiwe wakuzigula tuukirira abamakina wa ttalazo ku nooti 77252242 makina wa ttalazo be bokka abeesigika mu nsonga za ttalazo. Weewangulira ebirabo eby'enjawulo okuva mu Roofings AZ. Bw'ogula amabaati ga Roofings AZ kyalira factory yaffe oba badistributor baffe ab'enjawulo mu kitundu kyo weegulira amabaati ga langi aga AZ owangule buli kakadde ka nsimbi konosaasanya ku mabaati ga Roofings AZ ojja kuweebwa scratch card era nga gy'okoma okugula gy'okoma n'okufuna emikisa gy'okuwangula nyiga *255*8# yingizaamu kodi gy'osanze ku scratch card oyingire akalulu awo ojja kufuna omukisa ogw'okwewangulira ebirabo omuli Toyota Hilux y'omwaka 2018 pikipiki TV za flat screen n'amasimu omugano guno gutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda okutuuka nga 3 omwezi ogw'okuminagumu 2018 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa weegulira amabaati ga langi aga Roofings AZ ofune akasooli akawangaazi.
AfriCell kwokka. Nyumiza olunaku lulamba ku nnusu 10, ennaku 7 ku nnusu 15, oba ennaku 30 ku mutwalo gumu mu 2000 ku nkola ya AfriCell Paka Boom. Nyika *2*2# okweyunga ku nkola ya Paka Boom. Bane singa okubeera bei rahisi mu Uganda. AfriCell, don't be cheated. Kubanga wandyagadde okwewonya traffic jam. Kubanga oyagala otambula olugendo oluwera ku bisale ebya wansi. Ziri mmeka? 13 zokka nnyabo. Olimba naawe okuva wankimye. Zezo nnyabo. Nga ntono kino kiki? Kiri Uber Boda. Naawe osobola okunyumira olugendo ku boda boda n'ebitundu 5 ku 10 ebisaliddwako ng'otandikira ku siringi 75 ne Uber Boda awatali kutaataaganyizibwa kwonna ate ng'okyalina ne ku nsimbi mu nsawo yo. Funa app ya Uber okuva mu Play Store. Yita Uber. Injini y'emmotoka yo evaamu amaloboozi agatategerekeka era nga wandyagadde mukugo gikeberako akuwena amagezi ag'ekikugu. Omukisa guno Shell Auto Clinic ejeya mu kitundu kyo era ku Lwokutaano nga 19 Oktoba bakubeera ku Shell Lugogo, olwo ku Lwomukaaga nga 2 Oktoba babeere ku Shell Mulago. Jangu ofune omukisa w'amakanika bakugu okukeberera ku mmotoka yo nga bakozesa kompyuta wamu n'okuwa amagezi ag'ekikugu ku bwereere. Wajja kubaawo n'okuwangula ebirabo bingi ku buli mitwalo 5 gy'okozesa ku Shell Helix Motor Oil oba amafuta ga Shell Fuel Save. Tosubwa omukisa guno. Obulamu kiki kyoyagala omwana w'abeere? Buli muzadde ayayanira okuba n'omwana omulamu ate nga mugimu. N'olwekyo kikulu nnyo okwewala endwadde eziyinza okukosa obulamu bw'omwana wo. Pneumonia bulwadde bwa bulabe nnyo era nga bukosa amawugwe g'omwana wo nekimukalubiriza n'okussa obulungi. Buno bwe bumu ku ndwadde ezisinga okutta abaana abali wansi w'emyaka 5. Butandika na kafuba n'oluvannyuma omwana atandika okukaluubirizibwa mu kussa. Omuzadde omwana wo bw'ayolesanga obubonero buno mutwalirewo mu ddwaliro mu bwangu ddala. Osobola okuziyiza pneumonia nga toganya mwana wo kuwangaalira mu mukka ate ofengayo nnyo okumutwala mu ddwaliro okumugemesa buli omusawo lwabanga akugambye. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu nga bawagiddwa USAID. Katukwanjulire Star Times Uganda Premier League. Okuva mu Rwanda kabale Poto kuderusia Star Times ezizo obulamu mu mupiira gwa Uganda. Club 16 emipiira 24 champion yomu Tosubwa Kabzo Chirimanyezo Lurango Express FC KCC AFC Villa Jago n'abapya abenyizewo Bypass Sports Club ne Ondu Paraka muje tujuze bisawe nyatujja kuzora bitone bya Uganda emipiira jonna jirabira ku telef kusanyuka TV ku Star Times kwoka. The Star Times Uganda Premier League. Why was Zotya? Azena itenjo notuli kuchi ndiya cyandisana naye sinafuna cyanja. Abanga bange koyi ndye baganda bange abemikwano lulote rugwe abana bazze bali abakambwe nga bambalidde emitwe gy'empunu ate emibisi naye bagamba bo banyiivu babanka zaffe ezigalo ennyo era bagamba mukyakkobaane okuzisuula era bagamba temubanoonya kubanga weebali emitwe gyombi gyabaddeko ssebo amannya gaabo bwabategeeza bwe bali eyo nga be baziggala simanyi lwaki kyebakoze ekyo emitwe gy'empunu gifaanana bano. New White Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo Gavana wa Bank of Uganda omukulu Emmanuel Tumusiime Mutebire yasinzidde mu parliamenti wakati n'akinagguka yena n'ayogera n'obujozi obw'ekika ekyawaggulu ng'alinga atagambwako n'agamba sisobola n'akamu n'akatono okuggulayo banka ze naggala edda bannange ono alina amuwaga wa wolololo
Banangedde ebikolobero byali bimanyiddwa nnyo mu disitulikiti y'e Mukono bannanga babeerayo abeetuuze ssaako n'abakunama n'abakola ebirala n'okuyiira aside wabula ka disitulikiti y'e Rakai bannanga yeetisse disitulikiti za Uganda mu kubaamu ebikolobero okwetuga kuli eno okwetema okweyokya emiriro ssaako n'obusamize tebulabwanga nako bannanga yeewasibuka n'ebijambi ebyensimbi omukulu gw'emmanya obulungi Kasaija avuddeyo n'ayasaguza ekyama babagaga abasinga obunyina ddala nga babbi mu gavumenti sente bazitereka waka ebyo nga bikyali awo abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bavuddeyo batandise okussa zito ku masomero gonna baagala babeerewo emiryango gya emergency ku buli ssomero mbw abaana balekerawo okufiira mu mwoto bannange e Mukono wali omusajja wunoddewo Kasule bannange ettaka jjunga alina abasista baakaana nabo bannankubye ettaka yabasuubiza nti agenda kubalwa epinga bannange abalage be batalabanga nako banne baddukira ku poliisi nga batidde nnyo bannange bugende muyamba abasisita bano poliisi yaffe tumaze okulaba esobola okukola wetwogere yavudde empozi abavubuka 6 abatebeeza okuba abasindika ebibaluwa ebitiisatiisa ba investors naddala abachina ne wetwogere ababbi bamotoka bakuteka abawerera ddala poliisi okyolekola omulodi wa Kampala Salongeri asirukwaga embeere mu bijiridde wawulira bino ng'asulirira kusula mu kadookolo yeeyimirira mukyala apasanga b'omukyala n'alemera China kooti emuwadde ennaku ntono ddala bamukwate bannange Moze Radio bukyanga afa wayisewo emyezi 10 bannange waliwo alipoota ewandiikiddwa mbu omusajja ono okuvanga yafa haipu y'okuyimba yafa kubanga ali muwandiisi mulungi nnyo mbw ate ekyongedde okubisajjula kati Bobi Wine yeefuze bulekemo bw'oba towaanye Bobi Wine bannange bakuvuma ebinyonyi ekintu mukitwala ng'ekyokusaaga newe natukira mwaka omujjampozi bannaye ng'amafuta geeyongeddeyo kubakasinsi kakaaga galanisa okulingiriza 5,000 mu biseera bino byetugendamu eby'ennaku enkulu galinyidde ddala 442 mwegendereza amafuta wawalalalala White Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo ubyogereko ebisanga wano mu bisanga wano tukasandeyo White Magic sabuni w'obuwunga okuva na family tugenda omweguli ajagoba emabala pozi mu ngoyezo kati ne White Baso muyitirivu nnyo subange n'amaduka wonna ojja kubanga osobola obifuna Super Set and Hesive Tile 7 Neck Crowd Cement w'omulemu ekika kya CFT asiba tiles n'ekitaba bambuluka asiba ceramic granite n'embozi n'etiles musali kukozesa hardwares miles mukaga yaza road ne kukozesa hardwares nalula keda nakazero ne hardwares endala wonna mu ggwanga bano bayitire balesa ate ebyakabi kugambe gye balese bagiyita mpozi new stainless steel tubes ne pipes zino mpeterevu nnyo ojja beewuunya kugambe 0705 esimu gyo gy'okkuba okumanya ebisinga buli omu alina ekirooto eky'okuzimba ennyumba banaffe mpozi aba roofings balese emikolo eyo okuba bagenda kuzimbira ennyumba ogijja wansi ogituuza ddala waggulu balete EZ Color Iron Sheets amabati gano mayitirivu nnyo bagambe tegatalaga tayaleta bugu mu nyumba bati no liwanga emirundi 5 okusinga bati erya bulijjo designs colors and pictures of the last roof standing Londa Roofing strength of a nation 0800 00 esimu gyo gy'okkuba okumanya ebisinga ebyo bijja bitenda abange kina ye Rakai kulangira Ndawusi gyazaalwa bannange kati yeetisse ebitundu ebirala mu ggwanga erya Uganda okubaamu ebintu ebiri unusual okuli abantu okutematema okwokya ngenda Rakai nga tugenda gulawo Royal Beach naye kiri muswaga ngenda ndambula ebitundu ebyo nabyo olabe obuzibu bwe buva oyogereko
abasawo bekinansi batematema abantu basaddaaka tugenda kuba tubitere tulabe kiki ekigenda mu maaso abange gavana Mutabira agambye bw'ati sisobola kugulawo banka zennaggala edda ate emputu bano bayakikaki muzayimute ate osibabyogera kinaguka ati ng'atangaala lwati baye omusajja alina emputu oyo ekinula ennyana ekinula ennyana kiba mu kibeere ekibeere kyekyani kati simanyi alina kibeere Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni y'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukozi alimo n'amagezi ategeere omusiru asiwaye ddala omutwalo abirwanyisa okuleeterero wa pulezidenti Zambia Obeto the future president. Hello, how are you, sir? I'm very fine. How are you? How is the life? Do you get the insane in it? For us, we don't eat insane in the bills of Arangira. Omanje ziva. And the city. To Sirava. Yeah, insane. And that those are your brothers. Yeah, I don't eat fish. Syria Benyanja. Yes. I don't eat engurube. Yes, that is the true culture. Yes. You are from Lagos. Kakati ayikikizibadde bakomplaininga nga ziyita office za police nga zikomplaininga nti abantu engeri zeziyingiri police ya Manchola kati Manchola you know how Manchola Manchola and it's not good kakati silibweti ayikikiza akazukuka because the all government posts abantu bazize eno obosi ne baba ku ofisi ye ne bapandika ebbaluwa ng'agamba bw'ati receive train and deploy kati mulimu yonna waabwe every office everywhere not only police baluwa janga nyausi receive that boy train him and deploy. That's all. Ne scholarship bwato bwali every office bweziri buli omwali n'amanyoko ye buli omubayine bunje mwana yani I know. Now police wandegea DPC police wandegea please what is going on OC police wandegea Nowembega I told you abana ziyao niya toto niya you abana yefuzo kasura kumbalaza kati komya everywhere abana zeya atika tuina our newcomer Ginger Road newcomer as you know this is the diplomatic Karekasang in this country and I want to warn you people that it is a paper that you going to track this direction and you see will be a trouble in this country no hallelujah enjiri ennongooseme yabinsanga wano nga bwewandikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu eby'amawulire eyo olwaleero evudde mu kitabo kyaffe bannanga ekitukuvu ng'egamba mwana mulenzi ge mutayagala kuwulya matugame nengenda mubakuba siina kyabakolya Brian White unaavuddeyo n'agamba mbabba nsaazi mpozi watasatulwa bulungi nnyo eri kukyalenga konsati abayise empozi balina okukkiriza bayagenda obbagamba kubanga ayagala bayingiza bya bulimi mamanya olunaku lwange oluse bwokedde okwogera ku kasajja ako kantuuka sagala nakawulirako kankeesonyiwe kaŋŋende ku nsonga zino ezabadde olunaku olwajjo nga twegatiramu nga kwaya nga tugamba nti obudde buziibye enjuba egenze eri banka enkulu ne Mutebire bemupibakaye abakosase kyokka Mutebire akinaguka saba Museveni okitegere kino bitandise okutabuka tumuwa amagezi ate muwango goba Mutebire akuswaza nnyo MTN Red Best
sola etutte binsanga wano okuwummulamu goba enzikiza ne sola esinga ku bbeeyi esoboka. Nyumirwa sola power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Ready Pay Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Ready Pay Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasulako deposit wa mutwalo gumu 9 olwo osigale ng'osasula singi 7 buli lunaku. Ready Pay Solar Power kino kya ddala. Essaawa zigana kuwera emu ey'okumakya ne Super 3 zanya era owangule. Tukwanjulira White Star Magic sabuni w'obuwunga ow'ebyewuunyo azza bujjengoye zo olunaku lwonna. White Star Magic Premium ye mukwano gw'abo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo. White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala. White Star Magic sabuni w'obuwunga ayoza engoye okuva mu bidiko ng'ate ayongera ku byonsa bya mukyala wo.